po jako akawuwo Obwakabaka bwa Buganda buyimiriza emikolo gyonna okuli emizannyo gy'abaana nga gino gibadde gyakubeerayo olunaku olw'enkya mu Lubiri e Mengo. Olukiiko lwa Buganda olubaddeyo ku bbalaza ya Sabbiiti ejja empaka za volleyball ezikulembera amazaalibwa g'Omutanda, emisinde egy'amazaalibwa, amazaalibwa g'ennyini wamu n'emikolo emirala nga bino byogeddwa Kamalabyonna wa Buganda Charles Peter Mayiga ku Bulange Mengo. Nababuulidde nti Ssaabasajja yali yasiima okusazaamu okulambula Kakuuto yandibadde gyali olwaleero n'enkya ogwayimirira emizannyo gy'abaana egibadde egy'okubeerayo enkya mu Lubiri e Mengo. Olukiiko lwa Buganda olubadde olw'okubeerayo ku bbalaza, olukiiko lw'abassentebe ba zi district lwembadde ngenda okubeeramu nabo ku Lwokubiri nga 24 okubaganya ebirowoozo ku nsonga z'amazzi n'obutonde bw'ensi okubadde kugenda okubeera Entebbe. Oweekitiibwa Mariam Mayanja abadde ajja kunkiikirira. Mayiga akubiriza bannayuganda okugondera ebiragiro bya gavumenti okusobola okutaakiriza ku nsaasaanya y'obulwadde buno. Babadde bagenda okwanjula embaga, ebijaguzo, okulambula ab'eŋŋanda. Ebyo byonna mugira mubireka, tukimanyimu Buganda wano tulambula nnyo ab'eŋŋanda. Abantu bagenda nnyo okulaba bamaama baabwe ku Lwomukaaga, bakitaabwe. Abakadde ssente muzibaweereze ku mobile money bagende bagula akanyama, naye temubatwalira ndwadde kubanga kikulu nnyo gw'okume mukaddewo. Ate batugambye omuntu aba asusse emyaka 6 aba mu katyaba g'okusingako abatoko ku myaka egyo. Omukuumaddamula ategeezezza nti obubaka obw'okusabira Ssaabasajja Kabaka bwakuweebwa nga buyitira ku mikutu egya rediyo ne TV, so si kubeera ku lutikko e Lubaga nga bwe kibadde kirina okubeera. Mu mwoyo ate n'okumusabira obulamu obulungi, naye mu budde bwe bumu nga tumanyi nti tulina emukaweefube okwetangira obulwadde bwa mukenenya. Ku Lw'ekumi-n'essatu tujja kufuna obubaka okuva e Lubaga kubanga twatuteeseteese nti banaasabira Kabaka obunaagenda ku mikutu egya TV ne rediyo. Ssaabasajja ng'asabirwa, nange nja kuwa obubaka ku TV ne ku rediyo ku Lw'ekumi-n'essatu obukwata ku Ssaabasajja Kabaka ng'awezezza emyaka egyo. Kyokka era nsaba bannaddiini bonna, abakulembeze b'eddiini bonna gye bali basabire Ssaabasajja naddala ku Lw'ekumi-n'essatu lw'anaaba awezezza emyaka 65. Ono asabye abakulembeze mu Bwakabaka bwa Buganda okusaasaanya amawulire mu bantu ba beene bonna. Ndowooza mu bbanga eryo ennaku 32 zinaaba ziweddeyo, era tujja kuba tulambikibwa gavumenti ku kiki ekinaddako. Tusaba nti Katonda anaabanga awulidde okusaba kwaffe nga akawuka amaze okukatujjako, wanaaba waliwo embeera endala era tujja kuba tubategeeza. Naye nsaba abakulembeze mu mitendera gyonna egy'Obwakabaka obubaka buno babubunye wonna, twekuume. Kanyike Kevin yakusakidde eggulire lino okulwa ABS Television. Twesimye nnyo.